نور في الظلمات الرحمن الرحيم تشاغينا ماسو نوكبيرانغا تويغريزا يسرنا القرآن الكريم غيتوتوسي مكسيرا كانو تugenda maaso ne topiki yaffe eya tashdid nga tashdid eno ye lesson eyabirimu ku peegi eyana mu 2 mu yasarna alquran alkarim. Tashdid eno kikyosaanidde okuba nga ogitegeerako. Tashdid mpeerezi eggumiza ennyukuta yonna gy'oba oyagala okuggumiza, ng'obubonero bweri nayo wano kwe kuli aka fatiha kasara dhamma. Amakulu tashdid eno tugiggumiza ku nnyukuta ya fatiha ne kasara ne dhamma. Bakuteereddewo okuwanvuya nti oluusi bayinza okuteekako akabonero akawanvuya at the same time ng'olina okuggumizaamuko. Tashdid eno tugenda kugiraba n'okugisoma mu darusu yaffe number eya 22. Tusoma tutya okubeera nga tuggumiza ennyukuta zino eza alfabai nga ziriko tashdid. Kyolina okumanya nti tashdid eno eyawukanira ddala n'empeereze ya sukuun. Sukuun eno webeera ku nnyukuta twagambye nti tugikoonako bukoonyi, naye ate yo tashdid tugiggumiza. Kati wano ku lesson eya 22 egamba bweti oba esoma bweti: bisimillahi rrahmani rrahim. Abba eri ekisookera ddala kiri ab, ekiddako kiri abba. Jabba, dabba, sabba, shabba, sabba. Ibbi, jibbi, dibbi, sibbi, shibbi. Ubbu, jubbu, dubbu, subbu, shubbu. Abba, ibbi, ubbu, jubbu, jabba, jibbi, sibbi, subbu, sabba, dabba, dubba, dibbi, shibbi, shabba, ubba, jabba, dabba, sabba, sabbu, sabbi, jabbi, dabbi, ibba, jibba, dibba, dibbu, jibbu, sibbu, subbi. Ku peegi yaffe eya 23 egenda mu maaso n'okunnyonnyola empeerezi ya tashdid mu nnyukuta 2. Gukyolina okumanya nti tashdid ogiggumiza buggumiza ku nnyukuta kw'ebeeri. Tugende wano owali akagambo mixed exercise. Ennyukuta ziri 3 ne kuliko eziriko tashdid. Ziba zisoma zitya oba ekigambo ekyo kiba kisoma kitya? Ain fatiha, lam tashdid fatiha la, alla. Mim fatiha ma, allama, la'alla. Fasalli, yuhibbu, sabbaha, halumma, nabba'a, rabbuka, innama, ka'anna, likulli, dhannukum. Ku peegi eya 24 n'esoma etya? Kullaman, rabbana, innana, kuggumiza. Fussilat, yudhabbihuna, su'irat, uttilat, takunanna, wala ughwiyannahum, yatakhabbatu, liyumahhisa, falanuwalliyannaka. Ono twagala mu tashdid. Muttakiina, tanaffasa,
لتنبئنهم ليطهر يمدهم فلنحيينه نزل حرم حجة ربهم yeyo emperezi ya tashdid nga eri mu bigambo oyina okubeera nga oggumiza. Continuation of lesson eyabiri mu bbiri bakuleetedde ebigambo ebyo bibiri awa bawa tawa tiwa fiwa jiwa juwa huwa khuwa duwa. Abatugoberera insha Allah mujja kubeera nga mubitusomeramu biidhnillahi taala paka ku mixed exercise ewali ekigambo ziwi ziwi, era mutusomeremu ebigambo ebyo mubayinatin nozolaba. Bakuleetera mixed exercise byetwamaze min quwwatin thayyibatin, awo tewangaaza kuba kigambo yinza obutakijjayo bulungi. Thayyibatin yuzawijuhum ayyuha nusawwiya sawwala sayyiatihi thuwiba yatakhayyaruna kuwirat zuwijat suyira zuyina ladayya awwala. Ku continuation ya darsu eya tashdid darsu number ya 23 waliwo ensonga gye twayogeddeko eya lam al qamariya ne lam al ashamsiya. Wano kati gye bakuleetedde ennyukuta yonna ebeera mu maaso ga lam al amakulu alif ne lam, maaso gayo ne wajja ennyukuta ng'eriko tashdid lam al tetugisoma gye tuyita lam al ashamsiya. Nga olaba ekigambo ekisookera ddala kiri walla walla, ekiddako kisoma nassu. Oluvannyuma lwa nun eriko fatiha na, maaso gayo waliyo alif, oluvannyuma lwa alifu waliyo lam, eyo gye bayita lam al. Kyegiyisa ashamsiya kwe kubeera nga maaso gayo wabeerayo ennyukuta ng'eriko empeerezi eya tashdid. Wakitegerekesa nun kuliko fatiha, maaso gayo waliyo alif ne lam, maaso ga alif ne lam waliyo ennyukuta ya sin ng'eriko tashdid. Ekyo kigiyisa lam al ashamsiya. Lam al kiba kitegeeza mu kugisoma wano tetujja gisoma, naye mu mpandiika bagiwandiika ne tugamba tutya nassu, tetugamba nalissu, tuba tugamba nassu. Halla muwassa muwassa, kaddi tetugambe kaliddi, ekyo kiba kifu, tugamba kaddi. Eyo alif ne lam tetugisoma olwa tashdid eri ku dal. Hanna na narri narri wazza wazza unna fissa. Wano babikuleetera mu aya walladhina walladhina ya ayyuhalladhina amana as-sufaha'u amana as-sufaha'u ebeera lam al ashamsiya. Tetugamba la amana lis-sufaha'u, nedda. Lwaki tetugamba otyo? Olw'ensonga waliyo ku siini kuliko tashdid. Natugamba tutya amana as-sufaha'u aqimus salata aqimus salata kaddihan ya ayyuhan nabiyyu minar riba atawuz zakata fis samawati latunabba'unna wattaba'u shahawati lidhikri. Kansubire topic eyo lesson ya 23 tugezezaako okubeera nga tugitegeera eri continuation eya tashdid.